Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda lwe katandise mu butongole okusunsula abakiise ku nkiiko za disitulikiti kw'ossa ne bassentebe ba disitulikiti. We tutuukidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Ntinda mu ggombolola y'e Nakawa tusanze abantu bannabyabufuzi abaweereddwa kaadi z'ebibiina n'abo abatalina bibiina nga bamaze dda okutuuka okusunsulwa akakiiko kano ak'ebyokulonda olwo babakane n'ogwaka kuyege. Abazze okusunsulwa be babadde bakkirizibwa okuyingira munda mu kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda olwo abawagizi baabwe ne balekebwa wabweru era ng'ebyokwerinda bibadde binywevu ddala. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Jennifer Kyobutungi atandise na kulambika bantu bano ku ebyo bye balina okugoberera nga tebannasunsulwa. No one has a symbol unless you belong under a party. But if you're independent, you do not have a symbol until it's given to you at the nomination table. Because you may want it, but it might be taken. Ku ssaawa 5 ez'akalasa mayanzi akakiiko k'ebyokulonda kasunsudde Bukenya Bona atalina kibiina ng'ono yasookedde ddala mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwa. Twagala bannakawempe bagambye ebyatuuka mu Kawempe South tetwagala bijje mu Kawempe North ne baŋŋamba jangu mu maanyi g'abantu, people power. Maanyi g'abantu yensonga lwaki nkutta akabonero ssaawa eno yessaawa. Abamu ku babukeereza enkokola mwe mubadde ne bannakibiina kya Nuupu okubadde Julius Katongole, Shamimu Nambassa, Katopo n'abalala. Nabo tusanze enkoko baagikutte mumwa si kulwa ng'ekibiina kikuba enkyukira ne kibaggyako kaadi zaabwe. Nina omukisa n'obuvumu obw'amaanyi ennyo nti bakama bange aba National Unity Platform banzikirizaamu okulaba ne bampa kaadi nze ne mubaweereze. Abantu bange nja kubategeeza nti ngenda kubaweereza bulungi. Ala kuteeka nnyo essira ku nsonga z'ebyobulamu kubanga ekifo kino kyenkiikirira musingamu ghettos ate n'abantu abali mu sibe bali obulungi ennyo. Bano batubuulidde ku ebyo bye bagenda okukolera abantu baabwe amangu ddala ng'abalonzi babataddemu obwesige. Ebizibu bingi ebiruma abantu bange abe mu Lubaga. Tulina omwala gwa Nalukolongo Channel. Enkuba bulwetonya ekitundu kyange kifuuka puligatori ya ku nsi. Bannange abantu basaana okumanya batunuulira abakulembeze be bazzenga balonda ku luno basalewo bulungi balonda abakulembeze abatuufu abagenda okubeera eddoboozi lyabwe. Mu basunsuddwa olwaleero mwe mubadde ne Beatrice Mao ng'ono mukyala wa Norbert Mao minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi era ng'ono alamuza kifo kya Lord Mayor wa Kampala. Ono atubuulidde byagenda okukolera bannakampala singa ku mulundi guno bamala ne bamukwasa mu ntebe ewoomera abangi. Obukyafu buyitiridde bannange, obukyafu mu Kampala. Nze nkubiriza bannayuganda bonna oba bannakampala tutandikire ku basics tuyonje ekibuga kyaffe. Kyokka abamu ku bano baagala akakiiko k'ebyokulonda kabaddiza ensimbi zaabwe oluvannyuma lw'okusasula emirundi ebiri nga kino kivudde ku byuma ebya URA okulemererwa okukwatagana n'ebyakakiiko k'ebyokulonda. Naye ate bwe twamaze osasula ate ne batugamba nti system teziri ku reconcilinga ne local government kati bagenze okeberasanya bana abakakiiko k'ebyokulonda nga rusiti yange eraga nti ndasasula mu banka njirina eya banka naye ate nga sigwanide kubanga babadde teri confirmation eraga nasasula. Kyokka waliwo abamu ku bakulembeze mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo abagumbye ku kitebe ky'akakiiko kano okuperereza abo abaagala okwesimbawo nga tebalina bibiina okwegatta ku bibiina byabwe. Kansala 5 Mayor MP kyetaagisa political party okufana system okutambula obulungi. Naye independent basobola okubaka kuno okola ki ng'otunula era kyembasaba abasinga mwenna aba independent bali batana kujja kwesiya mugende mu parties naddala yange FDC. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mukyunguzi atubuulidde ku ngeri enteekateeka eno gyetandiseemu n'asaba abaagala okuvuganya okusooka okumanya ebyetaago n'okufaayo okutambulira ku kulambikibwa okw'akakiiko kwe kakoze. Buli ajja ku ntebe y'akakiiko k'ebyokulonda oba wano ku mmeeza y'akakiiko k'ebyokulonda nga wano wetuli Ntinda alina okulaba nti alagayo ebiraga nti ekisooka mulonzi kuba ekyo kyekisooka olina okuba ng'oli ku lukalala lw'abalonzi kuba tosobola kwesimbawo nga toli mulonzi. Ekyokubiri olina okulaga nti wamaze okusasula essente zezeetaagisa okwesimbawo. Benedicto Mulondo ne Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuze.